Mulamusizaako abalabi baffe ba Smart Media mwenna ngyebala emirimu Katonda yebala tuyingiza omwaka guno nagwo nsaba gutuweemu ebirungi amanya n'eddoboozi nze Mubiru Smart Senior producer mu Smart Studios wensangibwa wano Kabuusu. Kaakati nsooka baza Katonda ffenna nsaba tuwumbe emikono gyaffe ffenna twebaze Katonda okunsobozesa okuddamu okuba omulamu okuva mu accident eyantwako mu mwaka ogwedde mwezi gw'okusatu. So kyali kikanga bwe yali ntiisa nnene nnyo ey'okumala ennaku essatu mu kkoma nga simanyi kiri ku nsi, naye Katonda amiina yeebale nnyo n'emisambo gyattu egy'ekika gyebale nnyo okumbeererawo. So neebaza Katonda olw'okunziriza obulamu okuba omulamu okuba newborn. Nsinzidde wano mu ofiisi yange ya Smart Studios nzize okwanukula ekibuuzo ekiriwo ennaku zino, emboozi nnyingi nnyo, oluvumu lungi nnyo, kadongo kamu. Muddala nze nga siniya akadongo kamu badde nfuna ebibuuzo bingi nnyo ebimbuuzibwa. Bannange mukoze mutya okugaggawaza bayimbi b'akadongo kamu ne bafunanga ssente mu biyiiye byabwe? Ekyo ekibuuzo ansa yakyo eri nti twamaze okukwatagana n'abakulu abatusingako abaakuuka mu IT ne baterawo mu kutu gwa Yuga Tunes okugenda otutundira ennyimba, ng'omuyimbi abeera afuna oluyimba lwe share abeera agifuna olukonamu bw'oti n'okiriikinga ng'osasula nnusu 100 ogenda kubanga omuyimbi oyo omaze okumugaggawaza obulamu bwe n'abaana be n'abazzukulu. Share egenda kubanga etambula, music atambule buli wamu, tujja kubanga tufuna codes. Ogamba nti njagala oluyimba lwa Fred Sebatagwanga mu nteekamu code bweti, njagala oluyimba lwa Mubiru Smart mukeera mu ŋŋambo, onyiga wano bw'oti n'olusanga n'oluzannya ne lukubeeramu ate nga lwaddiziddwa bujja. So ebyo twalimaze naye waliwo oluvuvumo olulumu bayimbi. Omuyimbi w'akadongo kamu akoze ate? Kaakati abayimbi b'akadongo kamu ssente baabawa ssente okugula ennyimba zaabwe, ssente ezo bangi bagamba tebaafuna ku ssente ezo, naye zaaliibwani? Eyo y'emboozi etambula ennaku zino. Ssente ezo ani gwe baaziwa zigaba? Ssente ezo zajja akawumbi kamu n'obukadde 9 nga zizze kufunibwa bayimbi b'akadongo kamu. So ffe abalina ennyimba ez'ekiggulaalujje zaateekebwayo n'okulowooza kw'abo abayimbi abanene nga Willy Mukaabya, Abdulmulaasi abataalinako nnyimba kwezaana naye nga banene bayimirizaawo industry, nabo balowoozebwe ko bafune ku ssente ezo. N'amawulire gagamba nti ssente ezo bagamba nti Kikofiire yazikwata n'azirya n'awaako abantu bayagadde mutwalo. Ebimu byalibanga bituufu ebimu nga si bituufu. Ssente ezo bwe yazikwata byasikonamu obukadde 350, ezo n'azikwata n'awaako bayagadde kakadde n'atandika n'agamba kati ngenda baako obukadde 5 abayimbi balina ku nnyimba n'obukadde 5 enkeera n'atandika ate okugaba 3 ewaayi olunaku lumu ng'agaba 5,500. Kaakati ekintu ekyayombya nnyo abayimbi, olaba nkudde essimu n'angamba kati ne baapukamingi n'ompulira bagamba nti tebaafuna ku ssente ezo, nabo bakayanira gye bali. Ne mugamba baapukamingi ani yabagulako ennyimba zaabwe zitalina ku leediyo? Bagumiikirize bongere kulima lulimbi lwabwe luwere, bongere kuyimbira ddala bafuuke abayimbi. Naye nga kyemmanyi ekituufu nti ssente ziyinza okuba tezaagayibwa bulungi era tezaatambula bulungi, naye nga omuyimbi kimuzzaamu amaanyi kasita akatale kaggulwawo oba zino ssente baazibba, ekyo kirekera Katonda. Ffe tumanyi tulina enkulegana nti kulwa Katonda n'ensi yange, naye nga ssente ezo musobola ozivaako ne tusigala nga tuyisa engalo mu maaso olw'okututerawo akatale. Era omukutu gwa Yuga Tunes ogenda okubaka ennyimba zaffe genda kuba nga gutuyamba bulungi nnyo. Kati omuyimbi w'akadongo kamu era kyenkuutya kikino, bw'oba oyiya oluyimba lwo, yiya oluyimba olunaawangaala, kubanga bw'oyimba emyaka 2 n'ogamba nze omuvubuka omuto ddala, kati bw'onaamala mu kiseera emyaka 4 oba toyingidde emyaka 6 oba okyasobola okugamba nti nze omuvubuka omuto ddala. Era wano mu myaka 2 osobola okugamba abantu bannange nzize mbasanyuse nga ne feesi ekyogera, naye kati feesi y'emyaka 6 beegamba abantu bannange nzize mbakange. Ekyo nakyo kibeera awo nga kiriko ebibuuzo bingi nga ate ansa ntono. Nye tusaba Katonda ateekewo obwenkanya, omuntu alowooze ku kintu ekiribeerawo ne kiwangala n'otuuka ne mu bukulu ng'era osobola okukyambala. Tekibeera ng'empale ennyimpi gye wasomera mu primary, bw'omala okukula ne bweba kutuuka mu kiwato batakyasobola kugyambala n'oyita mu bantu. Tulowooze nnyo bye mugenda okuyiiya, naffe abakuba ennyimba mu studio tulowooze nnyo ku content gwe tuteekamu oyo, instruments ezo. Package eno gye tuwa abantu
enaawangala kati nga bwesinga n'oluyimba lwa Christopher Ssebadduka jjajja w'abayimbi lwe yayimba lwe bayita Federo bannayuganda mbanjululiza ekyama simanyi buli omu aggula amatu ge nga sokolemu envumbo kati olusinga n'ebiseera ebyo bwe yaluyimbye lwali lukola ne kakati lukola yimba ebika by'Abaganda ng'akubuulya ekika ky'egundi akabbiro kino ekika ky'emmamba akabbiro omuguya ebuwaya gabunga gy'ali atudde ekika ky'enkima akabbiro byenda ekika ky'omutima akabbiro ono kati nakati bikyakola era abantu bakyabyetaaga okubiwuliriza era oli amanyeeza yeddira emmamba akabbiro omuguya nywa amazzi naye sirya mmamba okwe ekito bwe kiri ne kano kagenda eri abali emmamba bannange abali emmamba mutusaasire mubeera mulya mubiru kaakati bannange omuyimbiise engalo mu maaso nti wagguliddwawo akatale agenda okutambulirako ennyimba zo naye nga kitegeeza ki emabega waakyo eriyo kiwala ekiri hidden nti waliyo obuzito omugugu gw'otikkiddwa obuzito bwakyo obukirimu era bwe buwanguzi nti kitegeeza ennyimba ze wayiya bwe zitaba nnungi tuula oddemu ozekkaanye ozitereeza oteekemu ebigambo ebizito wazizitowe zigume lube nga lunaawangala omuntu asobola odduzannya leero nenkyaddemu aluzannye nga lusobola okusasula ssente kuba oliyo n'agira nga ppa akasente kagendayo gwe ng'ofuna ssente ku akawunti yo omwaka gumu omuntu ogenda kuŋŋanya obukadde 3 ku ssimu yo oba akawunti ya banka gy'oba wateekayo singa neko obukadde 3 ng'ofuna ka text message nti olina obukadde 3 guno omwaka Christmas ogenda kugula abantu ku kyalo kyamwe bakwetoolodde obwanguzi kale bugenda kuvaawo kubanga singa omukutu ogwo gwajja nga lockdown tennaba kujja mu lockdown tekyaliyese bayimbi kusabiriza na kukaaba njala era okwali kuswala kwa maanyi eri industry y'abayimbi mwalimu okusabiriza kunene nnyo okukaaba enjala obwavu bungi ng'omuntu yeetaaga omugulire ettooka omugulire n'enva gamba muwe embuzi omuwe n'omuguwa naye nga bagamba mu mbeera embi wayigamu ki mu mbeera ey'embi eyo embeera twagivaamu yetusanga tuli baavu ne tugibeera nga tuli baavu n'okuva twagisoma katono okwabagagga bannange olw'obulamu Katonda bwe yanziyiza nsaba nywemu ku kafanta kano mbeere bulungi simba sibayiseeko nnyo temunyiiga abatwagala tuli ku Smart Media kwagala okulanga naffe tugenda kuwa ennamba zaffe genda ku Facebook oteekemu Biru Smart Senior ojja kuba onfuna mu Messenger oba ku YouTube teekako mu Biru Smart Media ojja kunfuna oba ennamba zaffe 0755 410 138 0755 410 138 oba oyogera nange Biru Smart ku Smart Media wano tukola ennyimba ez'abayimbi omuyimbi wonna engeri gy'obozzemu gye tukolemu oluyimba lwo tunoonya miti mito mu kisaawe tuzzeewo emiti emito mu kisaawe bagamba emiti emito gye giggumiza ekibira kisaawe ky'abayimbi tujjewo eri enjogera egamba nti awakule tujje eri enjogera egamba nti ebiddayo tebyenkanankana tuteekewo enjogera egamba nti awakule ennume tewakula emu ono omuyimbi waava tuzzeewo ono awaava mwanje Sawo Ndugga wali Ndugga Sawo Kafeero Junior wali Kafeero Junior Sawo Byondo Eddie Wooti mpola mpola naye nga twatu promote tunoonya music ono tunoonya message olimba lwoyimbye lukunyumira oba yagala okufuna ssente mu biyiiye byo golimba lwoyimbye lukunyumiranga gwe soka wenyumirwe naye tolwagala sigenti luyimba olwagale naye lusooka ogambe message eno omuntu wanaaluuza ajja gamba gundi ayimbyemu ebigambo byange bitaddemu kati nga oluyimba lwa Ggwanga mujje nalondamu ekigambo olwo ekigambo taata kye yalondamu n'agamba ejjajja yangoba ku mukazi omukiga n'enkyewuunya kakati ekigambo ekyo taata yakiwuliriza n'agamba ewaawe baalina weebooleze kuba nankole n'abanalwanda nga tebabawasa kubanga bagamba jjajja yawasa omukazi omunankole n'amuyisa bubi nnyo n'amukuba n'emigo kakati taata n'agamba ekigambo ekyo nno kituufu alinga yayimba nze kennyini yayimba ffeffe nnyini naye embeera twebaza kano nti yagenda evaawo mu Uganda wano ey'obusosoze mu mawanga oba bagiyita batya mu abaasoma oluzungu biri awo bwebito kakati omuyimbi yiiya ebintu bye packaginga message yezito wenyume nawe ng'omuntu bw'owuliza oluyimba lwa munno olunyumirwa kitwende ne munno bw'anaawulira oluyimba lwajja kuba alunyumirwa naye nga kyetwagala ekituufu mu kyo kwe kuba nti ne wootali osobola okusigala ng'osolooza wootali n'omwana asobola okusigala ng'asolooza mwenna abatulaba ku Smart Media
njobubaka buno bugende eri gye muli nti tuli bannamukisa. Nsaba oyongere okulaba akantu kano, kwata linki ogisharingeko ne munno, mugende nti tuba twagala okumanya ebyakadongo kamu, tugenda kuddamu buto okubanga tubawa updates ezifa mu kisaawe. Ngenda kubakyaliza abayimbi ab'enjawulo nga bwe nakolanga luli. Okukosebwamu kwe kubadde kwanziriza omwaka ogwo mulamba n'engulyamu buli mmere, naye kaakati nkomyewo buto, tuddemu tube nga tuwuliziganya. Osobola otuwa kyoyagala, osobola okuteekawo wansi mu comment n'ogenda oteekawo banne munkyalize ku muyimbi gundi basically ab'akadongo kamubeera nabo nnyo gwe mwagala yenna. Nja kuba munsaba ne tumufuna wano ku Smart Media, Smart Media Online Broadcasting TV. Kaakati buli omu girabire mu ssimu program eno giwerezeeko munno, naye nga tugenda kukola okusomesa abayimbi okuyimba n'okukuba ebivuga bino. Nzize ku mulamu ogwasoose ekya ssente z'abayimbi ezajja abalina obukwate ku nnyimbaana zaatemwatemwa zitya, buli muntu azitaputabu bwe. Eriyo agamba nze bampaako si banja gwe bayo miliyoni 2 ne mutuukira eyazigaba nakati ne bagamba ssente gwe baaziwa ye Kamuta oba ye mukulembeze, naye nga yazijjayo n'azipendinga ye mukulembeze wa Kamuta, naye abantu bagamba nti yagendangayo n'agamba nze Kamuta. Ekintu ekyo tekyali kituufu. Omuvuzi wa bbaasi si abeera bbaasi oba si abannannyiniyo, bano baba bavuga babeera bannannyini lugendo olwo. Dereva si abannannyini lugendo, bano bo bavuga abasaabaze babeera bannannyini lugendo. Kyova emmotoka osanga bagamba abagenda e Masaka kyazanga mu eyo, abalina olugendo lw'e Masaka kyazanga mutuule mu eyo tubatwale mu lugendo lwammwe. Oli abatwala butwazi, abakulembera mu kusala binnya na kuwugula mu kutereza stage. So gwe yafuna n'atawo kyava gamba gomanya abantu 3 bennawa ssente e Busoga. Ogottuka e Busoga okubuuza nga baayitayo malagala ne bamuwa obukadde 2 ne basirika. Kaakati nze ndi mwogezi wa lukiiko lwa Kamuta. Kamuta kiri Kadongo Music Theatre Association, ndi Public Relations Officer mu association eyo, naye ebyo nasobola kubyogerera mu bukakafu bwabyo kuba sibimanyi. Ono mu kuyigga omukulu musobola okuba naye kasooka obwanguzi butuuka mwenna ng'asooka abawamba nga buwanguzi abussa mu nsawo ye bw'omu. Ekintu ekyo tekyali kituufu. Olwa kye tujja okukola ly'ekkubo eritutwala ku kali akatale akaggulwawo. Akatale akaggulwawo ako kye tuba tulwanira. Omanyi nze nsobola obutabeera bamalidde mupiira naye n'embeera baguteebera mu ggoolo. Akatale ako tukafuniddemu wa nti nange mbiru Smart wadde siri muyimbi, nsookera enkya ne njiyo oluyimba lwange nti ebyakutuuyanya komu ne tubiira kinnyabo, ne nduwaayo ne baluteekayo ne lulibanga omuntu walaba n'alunyumirwa nfuna ssente mu luyimba olwo. Kijja kumbeera kirungi. Naawe omulala nsaba okwesa omukisa ogwo neeka nayongere kafanta kange obulamu bwe bugagga. Ndi wa mukisa okuba omulamu. Gamba munno ali ewala nti purogulaamu yaffe ekomyewo, egenda kubeetuwa updates ezikwata ku kadongo kamu. Ngenda kuba ebintu bingi ebifa mu kadongo kamu nga seekubidde. Kaakati nsaba mbasiibule nga mbayo ennamba yange 0755410138. Ssaabasajja Kabaka Wangaale.